Hello, welcome to Cat's Life Experience. It's a project, it's a program that came out to share with people different life experience and aspects. It's available on all social medias. When you go to Facebook, just type Cat's Life Experience, KATS. When you go to Twitter, the same applies. When you go to the website, it's also available. When you go to all other social medias. So you're welcome to Cat's Life Experience. This is where you're going to get all you need about life, challenges of life, and how to overcome them, how to be successful in life, how to reach your dreams, how to be a useful person in this world, how to be vital to everyone, how to handle different aspects of life. You're most welcome to Cat's Life Experience. Mbaniriza nnyo ku Cat's Life Experience ku mutimbagano guno oba ku kibanja kino ojja okusanga ebintu ebyenjawulo ebikwata ku bulamu omuli biki ebisoomooza obulamu n'engeri y'okubiyitamu. Nkwaniriza nnyo. Amannya agange nze Katalemwa John Frederick Kalungi nga nviira Uganda y'ensi yange. Kale n'olwaleero ngenda kwogera ku kigambo omuzungu kyayita shyness. Mu lulimi olwaffe kye tuyita ensonyi. Ensonyi. Aboolugave bwe njogera ku nsonyi muba muntegeera. Ensonyi. Olwaleero ka njogere ku nsonyi. Ensonyi kye ki? Oyinza obeerawo nga tomanyi nti ddala oli wa nsonyi. Ensonyi ye muntu okubeera nti ayina w'atya okutuuka, ayina by'atya okukola, kabibe birungi kabibe bibi, ng'ekimuleetera ekyo kuba nti ayinamu ku nsonyi. Ayina abantu b'atya okwogera nabo, ayina ofiisi z'atya okutuukamu, ayina ebitundu by'atasobola kgendamu, ayina ebintu by'atasobola kwekolera olw'okuba ayina ki? Ensonyi. Ensonyi bwe nzikozeeko okunoonyereza na bbanga ki lye nazimalamu, nagenza okwetegereza nga si kintu kirungi. Kiinamukko ku bulungi obutono ennyo naye ate ebibi bye bingi. N'olwekyo tujja kutunulira nnyo ebibi ebiri mu ki? Mu kuba n'ensonyi. Ebibi ebiri mu kuba n'ensonyi. Nga sinnagenda ku bibi ebiri mu kuba n'ensonyi, ngenda kusooka njogere ku birungi ebiri mu nsonyi ebitono ennyo. Omuntu ow'ensonyi kimuyambako nnyo kubanga bw'aba nga mwana akyali mu ssomero ng'ayina ensonyi, kigenda mubeerera kizibu nnyo okugenda mu bintu by'okuzannya n'abawala bw'aba muwala n'okuzannya n'abalenzi. Kigenda muyambako okusoma nga tataaganyiziddwa, kuba tukimanyi bulungi abaana bangi bavudde mu masomero, abaana bangi bafunye embuto lwakuba bali nga mu ssomero awo abamu nga bakikola olw'okuba tebalina nsonyi ne bakeera ensonga z'omukwano, ate nga tumanyi ebintu by'omukwano by'emu ku bisinga okuba n'ensonyi. Ekyo kiyambako omuntu omusonyiwavu. Nze ayogera naawe nze omu ku bantu abalina ensonyi era abaali babeera nange bakimanyi bulungi. Mu buto bwange awo wonna
nenzija mu secondary nengezaako okuzirwanyisa nga nina ensonyi nga n'okuyimirira obuyimirizi mu baana mu maaso kimpa obuzibu nga n'okuyingira leeti mu kibiina kuba abaana olwedde baba baatudde bagenda kuntunuulira nga kimpa obuzibu. Ekyo nno ebyo ngenda byogerako wali. Omuntu okuba n'ensonyi kimuyambako okukuuma empisa. Abantu bangi olw'okuba tebalina nsonyi empisa zaabwe zinaabuuse. Olw'okuba tebalina nsonyi bakola buli kintu tebatya. Naye omuntu alina ensonyi agenda funamu ku nsonyi, kale ekyo kijja kumuyamba okuba ng'akola ki? Nga yeeyisa bulungi. Ensonyi kintu kibi nnyo wabula nga bwe gamba nti kirinamukko obulungi obutonotono. Obulungi obutonotono. Okitegeera? Kale nno ebirungi bye bitono nti kikuyambako okubeera nga okuuma empisa zo, kubanga ekisooka togenda kwegatta n'abantu abatalina nsonyi. Ogenda kuba otyo basinkana. Ekyo ekiyinza okuyamba ku nsonyi. Naye okusinziira ku mulembe gwe tuliko, ensonyi tezikyakola, tezikyagasa. Era zina kapaati katono nnyo akagasa. Ebibi ebiri mu nsonyi. Okusookera ddala omuntu ow'ensonyi atya okusisinkana abantu abapya. Omuntu ow'ensonyi tasobola kweyogerako. Bwe tuddayo mu mbeera y'okusoma, nze nabeeranga mu kiraasi ng'okuwanika omukono kimpa obuzibu. Nguwanike enjogera ki? Nemba ansangimanyi nga ndabira ddala eddoboozi lyabe bajja ddiwulira. Era mirundi mitono gye nawanikanga omukono. Naye nga abatalina nsonyi bavaayo ne bawanika emikono era ne babaako kye boogera, omusomesa n'abasiima ne bayizi bannafe abayizi ne tukola kyentuga gundi naasobola. Essomero lituyambako okulwanyisa ensonyi kubanga ensonyi omuntu asomyeko era omuntu ali international, ensonyi oba olina okuba nga wazisiba dda ku nkondo. Kale nno twabeeranga mu ssomero nga n'okuwanika omukono nga n'okuyimirira obuyimirizi mu maaso oyogereko eri abaana, omutima gukkuba amameeme, amameeme ne gakkuba. Tosobola kuwanika mukono ansi ogiina. Kale nsonyi kintu kibi nnyo. Obukulembeze, omuntu ow'ensonyi ne waaba ayina ekitone ky'okuba omukulembeze, ekitone ekyo akituulira kubanga tasobola kuvaayo ne yeeyogerako. Omukulembeze ekyo atasobola kweyogerako. Omukulembeze yenna aba asobola okweyogerako n'okwogera mu maaso g'oluggi, mu maaso g'abantu. Nze gw'olaba nalina ensonyi nnyingi. Ekyagezaako okunnyamba okuva mu nsonyi kwe kubeera omukulembeze mu ssomero. Era ondaba eno wansi ekikulu ennyo nagezaako okubeera omukulembeze naye ng'era ensonyi sisobola kugenda mu bifo by'amaanyi nga njagala buli obufo nga tebakuyita nnyo kwogera ku asembo oba ku paleedi, twagiyitanga paleedi. Ng'oyagala oba obufo, era nze nzijukira akafo ke nalina mu primary akaalinga akanene. Nali religious prefect nga nzaakola ku by'eddiini, engeri gye nali njagala ennyo eddiini. Ekyo kyo nakirwanirira ne nkikola. Naye ng'agafo aganene sigasobola kuba sisobola kuvaayo ne njogera eri abantu nga kintiisa. Kale n'ensonyi zigenda kuziyiza okutumbula ekitone kyo. Nenyingira mu secondary. Kaali muno mu secondary era ng'ensonyi nziyina. Bagezaako okulonda abakiraasi monitasi ate mu secondary kyayitirira kuba nasisinkana nnyo abantu abapya bangi ate abakulu. Jjukira nali ntandika senior 1 senior 6 mulimu agasajja agakulu. Nendabira ddala nga nze mu environment endeetera okuba n'okutya ng'ensonyi nina nnyingi. Naye ŋŋenda nga nsoma awo mpolampola, nsoma senior 1 sibadde class monitor, sirina bukulembeze bwonna. Senior 2 era ndi awo nkyekwatakwata
nze nga n'okuyingira leeti mu kiraasi kimpa at least nsigala wabweru naye owulira ensonyi kyezikola at least nsigala wabweru naye nga nze ebyokujja nsabe ku mulyango ku musomesa, please teacher may I come in, nga bw'ovuma ombojjawa eyo losoni mba ngisubiddwa era kye nakolanga nga nkeera mu kiraasi omusomesa ansangeyo mu kasonda kange gye neekwese mbeereeyo nsirikireeyo kuba n'omukono guwanika nga kimpa obuzibu bannange ensonyi mbi nnyo era lesoni nnyingi ze nafiirwa mu ssomero buli nabanga leeti nsanzeemu omusomesa ng'okujja nsabe mbu nnyingire kimpa obuzibu. Ensonyi si nnungi wadde n'akatono nzijukira nnyo kye zantunya nnyo. Kakati ŋŋenda ntuuka awo mu senior 3. Senior 3 baayagala okumpaako ku bukulembeze. Nzijukira omusomesa yajja ng'ayogera naffe bamuyita Pantaleo Mugumbya. Omwami oyo mujjukira bulungi. Ajja ayagala kunoonya bakulembeze abaagala okwesimbawo ku bwa prefect, abaagala okubeera bakiraasi monitor. Najja abaana ne bawanika emikono abaagala, nze nga nsirise neezingidde mu kasonda kange. Nandaba naŋŋamba ate ggwe. Ne mugamba nze nti obukulembeze nti obuvunaanyizibwa ndeka. Nakyogeza nsonyi. Wabula ntuuka awo mu senior 3 era munnange ne ntuuka nga nina okukola ki? Okusinziira ku ngeri gye nali neeyisaamu ne personality yange, ng'abantu balaba nti nsobola obba omukulembeze. Kati ekiseera bwe kyatuuka ekyokulonda nga bajja gye nga baŋŋamba naye naawe lwaki tofuuka prefect, lwaki teweesimbawo ku kya assistant head boy, wallahi osobola. Naye nga nze ensonyi nnyingi ŋŋamba nayimirira ntya maaso g'abaana. Jjukira mulimu n'abasajja abakulu be nasangayo nga mu senior 1 awo aba senior 6 abazze bafuluma. Nze sibyagala mundeke. Kakati ne bannemerako, abaana ne bannemerako, abasomesa ne boogera nange, katalemwa you can make it, osobola okubeera omukulembeze. Naye ng'ensonyi nnina nnyingi. Kakati engeri gye bannemerako ennyo ne mmala geevaamu, naye ng'amameeme gankuba ne neesimbawo ku kya assistant head boy. Bwe neesimbawo ku kya assistant head boy, waliwo omuvubuka baali bamuyita Kamya Asuman, naye ne yeesimbawo nga tuli abagenda okuvuganya ku bwa assistant ki. Kamya Asuman kye yali ansinga nga ye talina nsonyi, nga musajja mugulumivu, musajja talina nsonyi, ayogera n'abaana, ayogera n'abawala. Nze bye nali sikola ng'abawala mbatya n'okubatya nze. Abawala abalabanga bulabi olw'ensonyi. Oba ŋŋamba ezannyambako mu nsonga eyo olw'obutemanyiza nnyo bintu by'abawala, ku nsonyi ze nalina. Kakati bwe neesimbawo n'omuvubuka bamuyita Asumaani, omuvubuka gwe bayita Asumaani oyo, tutuuka mu kiseera ky'okulonda abulankanamu oba yalwala bulwazi, sijjukira kikyamuzzaka, laabwadde eka. Tubadde nga tuvuganya kati ate nsigaddeko bw'omu. Automatically nayitamu buyisi nenfuuka assistant head boy, omuntu ow'ensonyi ajjudde. Ate bannaye bw'oba n'ensonyi, actually ensonyi kintu kibi nnyo, era bannaye muyambe abaana bammwe nga bakyali bato. Okimanyi nti osobola okulwala pressure lwa nsonyi. Era nze kijja nakwewuunyisa osange gye bujjaawo ojja kusangayo abantu lwakuba kati abaana bagenda bavaamu ensonyi, ng'omwana muto naye ng'alina zi pressure zimukuba. Amameeme gankubanga olw'okuba n'ensonyi. Okwogera obwogezi ku linnya lyange mu kiraasi, omutima guntyemuka nemba ng'oba abbye. Ekyo kyonna ng'ekinkozesa ki? Nsonyi. Okitegeera? Kale nno omuvubuka gwe nali nvuganya naye ku bwa assistant head boy ajja abulankanawo mu kiseera ky'okulonda, automatically nemba nga mpiseemu ku bwa assistant head boy, ne nga nfudde nze. Nali mmanyi omuvubuka oli kansi engeri gyansinze ettutumu ajja kuwangula mbuwone nneme kufuuka mukulembeze olw'ensonyi ennyingi ze nalina.
oba Katonda ye yakiteekateeka omuvubuka n'abulankana era ne kakana nga mpiseemu nga mpuuse ki assistant head boy. Annange tutuuka wano mu kutuwa obukulembeze tubujje ku abo abaali abakulembeze, amameme nga gakubanze, nzenna nga nkankana nga sobola kuyimirira mu bantu ng'abagenda kundaba batya. Simanyi na nsonyi gye ziva, simanyi kikyali kindeetera nsonyi. Ate nabeeranga simaati, nandigambye nti oba nalinga shabe nti ensonyi ze zindeetera okuba omusityafu kye kindeetera ensonyi, saagala bantu kundaba. Nabeeranga muvubuka muyonjo. Kati nno nga bampa obukulembeze bwa assistant head boy nga mbuyingira senior 3. Kaakati nno engeri gye nali mbuyingidde nali nina okulaga abantu nti ddala nkola ki, nsobola. Ne mbuyingira entandika. Twatandikira mu kugenda kukola ki kati waliwo akaseera ke tubaamu mu bukulembeze babayita mukube campaign, nga bw'omanyi campaign, weeyogereko biki by'ogenda okukola, bakulonde. Kati nze engeri omuvubuka oli gy'ali abulankanawo, saayina nvuganya automatically saakola na campaign. Awo ne mpitawo kubanga ate awo weewasinga n'obuzibu, olina okukakasa abantu kiki ky'ogenda okukola ekigenda okuba ekyenjawulo k'oyo abaddewo n'oyo akuvuganya, biki by'ogenda omusingako. Kale olina okuba ng'oli mwogezi mulungi. Naye kale jjukira nze nalina ensonyi awo nawo Katonda nampisawo nga wallahi awo mponyeewo, ntuuka okuweereza. Bampadde obukulembeze nga ntandika okuweereza, nina nno okulaga bakama bange nti nkola ki, mmalako. Kati nga ntandika buki obukulembeze. Assistant head boy waffe omupya twagala tulabe kyagenda okukola, okitegeera. Kaakati nga nkola ki, nga ngenda mu maaso n'obukulembeze. Obukulembeze obwo nga bubeeramu ne mbuyitamu bulungi ne mpeereza. Ne neesiryasingamu awo nze nafugisa personality, saafugisa bigambo, saafugisa kweyogerako. Engeri gye nali neeyisaamu ye yannyambako okufuga, era nga bwe ŋŋenda ewantu ne nnyimirira bwe nti abaana bantya kubanga engeri gye neeyisaamu. Nayambalanga n'amakooti, by the way, amakooti nava nago mu ssomero. Abandaba nga ngambala kati mulowooza nti naakagambala. Bwe nfuuka assistant head boy nafuna ekkooti yange ne ngigatta ku uniform ng'efaanana n'empale. Ekkooti eyo yannyamba nnyo okubeera nti nfuna obuvumu, bandabanga mukulembeze, okitegeera. Kaakati nenfuga munnange, Mukama yannyamba nenfuga obukulembeze bwange ne mbumalako bulungi, ne ngenda mu senior 4 ne mmalako. Kati paati endala enkomerawo, ntuuka mu senior 5. Baŋŋamba ssebo twakulaba wano ng'oli mu assistant head boy. Kaakati kiseera kyatuuka nga balonda head prefect. Head prefect bw'akaseera bwe kaatuuka nga balonda head prefect, abantu bonna baatunuulira nze ne bagamba oyo ajja kusobola. Si yabadde assistant head boy wali emabegako, naye nga oyo ajja kusobola. Munnange nga bansongamu, kale ate engeri gye nali mukulembeze naye sisobola bugaana. Kaakati nno ekyewuunyisa bwe bansongamu buli omu yatyo bwesimbako, bagamba oyo kabuzzeeko tetutawaana, oyo yayiseemu ki, yayiseemu dda. Kale bwe nti era nga nfuuka head prefect w'essomero. Ate head prefect omanyi kye kitegeeza, gwaba addako okuva ku basomesa, gwaba addako awo nga nabo babumpa. Naye nali sirina ngeri gye mbugaana. Kaakati obuzibu bujja, nafuuka head prefect. Kaakati nfuuka head prefect. Wano nga ndi assistant head boy, saakola ki, saayogera nnyo, saavangayo nnyo kwogera kwa Sembo, kubanga abaasinga mu kwogera kwa Sembo baali baki, baali bakulembeze abanene bano ba head prefect, ba head boy, nga be bavaayo bakole ki, boogere kwa Sembo. Nze saayogera nnyo. Kati laba ekiseera kituuse
bampadde obwa ed prefect. Bwe bampa obwa ed prefect yesaawa buli asembo nina okwogera. Awo nno kati Mr. Nsonyi naaba nga takyalina kyansi nga nina okulwana okulaba nti nejjamu ki, nejjamu ensonyi. Bannange siyinza kwerabira bukulembeze bwa ssomero. Kaakati munansonyiwa okutaataganyaamu wano ku ngeri gye nkola ki, gye ndabikamu. Munansonyiwamu katono, munsonyiwemu katono bannange. Munsonyiwemu katono. Kaakati nfuuka ed prefect. A moment. Bwe nfuuka ed prefect nga nina okukola ki, okwogera ku buli asembo. Buli asembo nga nina okukola ki, okuvaayo n'enjogera. Awo nno Mr. Nsonyi we yafunira okuti amameme gankubanga buli we navangayo okwogera kwa asembo amameme nga gankuba. Ng'amaaso gamyuka, baali bandaba mwandabanga bannange. Ate bannange okumanya ensonyi kintu kibi. Ensonyi kintu kibi nnyo. Nti ofuna okutya ne skills z'olina, bw'ofuna okutya otuuyana. Bw'otuuyana okuyogera okankana. Bw'oyogera okankana jjukira twali twogera Luzungu. N'Oluzungu lwo lw'obadde omanyi lubula. Okitegeera? N'otandika okutamwatamwa. Kale no beemu ku bibi by'ensonyi. Bannange onansonyiwa okuleetera life story yange. Naye life story yange emu ku bintu ebimpadde amaanyi okuvaayo njogera eri ensi eno. Okitegeera? Kati ensonyi kintu kibi nnyo. Bannange mulwanyise ensonyi. Nabeeranga mukulembeze naye ng'obutiitiizi bwenna ate ensonyi zireeta n'ebirwadde. Omutima gukubanga mu bintu ebitali mbayita buyisi linnya lyo. Wonna omutima ne gukutyemuka olw'okuba olina ensonyi. Ensonyi kintu kibi nnyo. Ekirala ensonyi gye kireeta kikulemesa okumiitinga abantu abapya, okusinkana abantu abapya. Buli olaba abantu abapya oba balinako ki, oba balinako ensonyi. Okitegeera? Ekirala ekibi ekiri ku nsonyi kikuziyiza okuba your creativity is affected. Omuntu eyandiyiyiza ebintu ebipya oba n'ovaayo n'oyogera mu baana oba n'ovaayo n'okola katemba oba n'okola ki, ensonyi zikulemesa. Ekirala ekizibu ekiri ku nsonyi, olina wooti okutuuka, olina offisi z'otasobola kutuukamu olw'okuba olina ensonyi. Tosobola okweyogerako, you can't express yourself, you can't, tosobola ku addressinga congregation, you can't address, tosobola kwogera mu bantu bangi. Abantu banaamanya batya by'okola ne skills zo nga tosobola kwogera mu bantu. Ensonyi kintu kibi nnyo bannaye, mulwanyise ensonyi. Omwana muyambe ng'akyali muto, muyambe ng'akyali muto, omuggyemu ensonyi, musinkanye baana abapya, musinkanye abantu abapya, mwogeze. Umubuuza abasomesa be, how does she perform in school, in class? Awanika ku mikono. Buli olaba omuntu atatera kuwanika mikono tosiga nti aba tamanyi. Nsonyi. Nze emirundi mitono gye nawanika ku mukono nga nkyali mu ssomero. Waliwo n'olunaku luno sijja tera nali nkyali mu primary. Omusomesa n'atubuuza ansa nga yakatusomesa bw'ati, n'atubuuza ekibuuzo mu ebyo bye yakatusomesa. Kiraasi yonna nga temanyi naye nga nze akola ki? Nze amanyi. Nali simanyi nti nze nzekka nze amanyi. Oba waliyo n'omulala eyali amanyi ng'asirise naye nzibwe nti we nakizuula nti nze yali amanyi. Ajjayo omuggo asabule kiraasi yonna omu ku omu. Nagamba si kansonyi kanjogere nga njogera ansa nga ntuufu nga kati mubadde mwesiriwaza ki. Okitegeera? Ezo ze nsonyi saawanikanga mikono. Naye ensonyi nzeebazaako ekintu kimu zannyamba obuteeteeka nnyo mu mbeera z'abakazi z'abawala mu ssomero, kubanga ebyo bye bijja abaana mu masomero. Nasoma ne mmalako bulungi nga seetadde ng'era ne bwe mba ng'ayagala bitandika eby'omukwano mu ssomero. Era siva gye ndi, nga siva gye ndi olw'ensonyi. Andowooza abawala be nali ngezaako baagamba naye akavubuka kano kali biki.
naye ng'ebyo byonna byali bireetebwa ki ensonyi kintu kibi nnyo olina ofiisi wotagenda tuuka ate kati bannange omulembe we gutuuse tegukyetaaga muntu alina nsonyi omuntu alina ensonyi kati ssaawa eno kubanga ensi kati ekolera ku bantu abajagujagu ensi kati wetuuse y'abantu bajagujagu abantu basobola okweyogerako abantu basobola okuvuganya ku obukulembeze by the way abaalugera baali batuufu bajjajjaffe baalugera nti akaliba akendo okalabira ku mukonda omuntu anaaba omukulembeze atandikira mu ssomero sirabanga era bonna bannange okusanga omuntu omukulembeze mu bukulu nga teyakulembera mu ssomero kizibu nnyo era ogenda omulaba nti yaliko head prefect ogenda omulaba yaliko ediboy ogenda omulaba yaliko ki kale nno kikulu nnyo okubanga ensonyi zivaawo abaana mubagjeemu ensonyi abaana mubayambe nga bakyali bato omwana wo omulabirawo ng'akyali muto nti alina ensonyi bambi lwanyisa omwana nze juzi wano nali njogera ku stress eyo gye nayogerako ensonyi zakola kyamaanyi okunsibako stress nina ebintu bye nakolaakola nga naye tebikkirizibwa kakati olw'okuba n'ensonyi nembeera nga neraba ng'omubi abalala nno babikola ne beeyagala ne baddaali ne basala nako wadde akoze kibi tomunyumiza nze nno bwe nakolayo akantu awo akatakkirizibwa omanyi ffenna tukola ensobi tewali muntu atuukiridde olw'okuba nina ensonyi neerowooza ng'omubi neneeteekako stress yensonga lwaki nabagamba topiki yange eddako gye ngenda okwogerako egenda kuba ku stress yagenda kuba ku ki ku shyness ku nsonyi kuba nazo zakola kyamaanyi okunsibako ki stress nga neneraba nga nze akoze ekibi ennyo ebintu nga bya bulijjo kale nno mbaagala nnyo mwebale nnyo kubanga mumpuliriza mu kaseera kano njagala olwanyisa stress gundi ensonyi wejjeemu ensonyi ensi we yatuuka ya .com omuntu alina okweyogerako genda ku Facebook kola Facebook live yogerako eri ensi yogerako eri mikwano gyo kola bu groups yokega omuntu anaaba omukulembeze omuntu anaaba omutetenkanya omulabiraawo vaayo oyogere bw'oba oli mu mukwano bannaye bw'oba n'ensonyi n'ebyomukwano bikwesamba era nze ebyomukwano nali sibigenda kiri awo ensonyi ze nnina nga nyimirira nti muwala mugee nti omanyi nti nkwagala kuddiiru ki ensonyi nga nnina nnyingi era kyankuumako mu ssomero okumalako nga sigenze nnyo mu nsonga z'abawala kuba zaali zigobya ku ssomero kyekisooka nga bakugoba munnaaye ate tebikkirizibwa kale nno bannaye mbaagala nnyo mwebale kunsupportinga this is Kat's life experience where we shall be sharing a lot of life aspects. So support my page, Facebook page, Kat's Life Experience, Twitter, on WhatsApp. My WhatsApp number is a Ugandan number. It's +256 78 333 4771. That's my WhatsApp number. Kat's Life Experience. I'm going to make a group on WhatsApp. Ngatemu abantu those I share with about life experience. So mbagala nnyo mwebale kunsupportinga bannaye mugende ku YouTube mwagale video zange muzilikinge muzisubscribing muzisharing zigende wala tuyambe ensi abantu abalina ensonyi skills zaabwe ebitone byabwe bifa mbagala nnyo. This is Kat's Life Experience. Look for Kat's Life Experience on Twitter, Google, YouTube, Facebook, and all other social medias. Thank you for watching. This is Kat's Life Experience, a project that was started by me, Katalemwa Kalungi John Frederick omusajja omugeye. Banda banganzo ba abamu kyansumbuwa nnyo ekintu kino by the way bwe nali nkyali mu ssomero nga bakola ki nga banda banganzo oba omunyarwanda oba naye nga ndi musajja muganda Katalemwa John Fred Kalungi nzaalibwa Butambala yeri ensibuko yange era nga ndi muzzukulu
wa Sylvester Senvuma agalamidde Seeta Butambala, ndi muzzukulu wa Enerico Kamanje agalamidde Seeta Butambala, nzaalibwa omwami ayitibwa Sylvester Kizito atuula Endejje Lubugumu ku Ntebe Road, era nga nzaalibwa omukyala Naluwa Proscovia agalamidde Mukono. Mbaagala nnyo, mbaagalira ddala, mwebale kunsupportinga Cats Life Experience, tugisupporting esobole okugenda ewala, eyambe ensi eno, mwebale nnyo, mbaagala nnyo. Thank you for watching, thank you for taking your time. Bye bye.